So ladies and gentlemen, ali mukunda gwali mu Uganda ngwena ke internet na abali ebweru egwanga nze babikira air minister of education wa Uganda owekitibwa kati omugenzi na mirembe Jadini Bitamazire afudde onako olwaleero ekyekezo olwaleero Bitamazire afudde. So abasinga madde nyoba yafadda abasinga madde mwamwerabira nenze ngenze okko nva wakaawo badira neba bafaawo na mirembe Bitamazire afudde yali minister of education kitalo nnyo kitalo ddala. Abali mu kulonda mugende muno twasabira mulonde bulungi naye nga nze mbadde nze kubika mu Namirembe Bitamazire afudde mwoyo gw'omugenzi mukama agulamuze kisanze Shalom Hadad Kawesi buli yali desereza mu 7 simanyi ndi blogger YouTube TikTok ajja singa mugana okusitoka mu 7 n'amala ddako bwati ennyumba za mugenda zitunda kubanga alina okuzza sente za spendize kubanga spendize beyond his expectation kikitabanga mu Uganda ni history. So it's upon you okusituka mu saving gwe muganda mu 7 yagenda kuchunya anti katamayi mu adaba wa sente temwagala abayina bu business mwena mugenda buggala kubanga agenda bukama ne capital nyine gwe mamuwa. So ijukira akuwadde milioni 15 naye agenda twalira mu nettaka lyo business agenda gitwala buli kimu agenda kitwala. Na ye, when you wake up right now, ebisigadde genda kubeera history. Kubanga buli mulembe gujja n'ogwabyo. Kati nze sikyaleka na banna Uganda ogwaffe tugukoze sirina kyemmanja kyagulanyi sentamu. Banna Uganda be balina okwebanjanga bo. Essaawa zino polling station bembe tukisuziganya okukola singa gwasesedda. Kano tekaba kakodyo ka kusomoza abantu bagende bagwe mu mbiza bannamagye mu mbiza abakuuma ddembe. Bw'oli emmere mu restaurant olutono kwekyangako ani abali mu pipeline bagenda bakwata ani abali mu position y'okwetaasa nze mwennyini mba ngenda kulumba aba restaurant nga tebalina kye baŋŋamba anti kati kyenkugambe kati essaawa zino oba ogenda kulumba aba restaurant kitegeeza naawe aba restaurant bamanyi we bali tikiyitaga kubuuza okitegedde.